Ab'ekibiina kya NRM bongedde okunyweza enkolagana n'ab'ekisinde kya PLU ne bakola omukago okuwagira Pulezidenti Museveni ku kifo kya pulezidenti n'abeesimbyewo bonna ku kkaadi ya NRM. Omukago guno gukoleddwa ku kitebe kya NRM wakati wa ssaabawandiisi wa NRM Richard Todwong ate nga aba PLU bakulembeddwamu Nuwagira Toyota Kaguta nga naye aze n'olukiiko lwonna. Todwong ategeezezza nti basazeewo bakolagane okunoonyeza Pulezidenti Museveni akalulu mu buli kanyomero ka ggwanga. And that is why we are joining forces to make sure that the nomination is successful, the campaigns are coordinated and successful as we wait for victory on the 12th of January 2026. Ye chairman wa PLU Toyota yeebazizza NRM olw'okukwatagana nabo era n'akakasa nti bulijjo bawagizi ba NRM lukulwe. Eyo se agreement kubanga tuli kimu bwe tulibanga tulina programu naffe gye twagala kuyisaawo era tujja kutambula wamu nga bwe tutambudde wamu kati. Toyota akoowodde bannakisinde kya PLU okwetaba ku mukolo ogw'okuyozaayoza Pulezidenti Museveni oluvannyuma lw'okuwandiikibwa akakiiko k'ebyokulonda olunaku olw'enkya era n'akakasa nti Pulezidenti Museveni waakuwangulira ku bitundu 80 ku buli 100. Tetwawukanganako ne NRM tuli bamu tuli kimu so mbasaba enkya tujje ku mukolo ekololo ogw'okulaba ng'omukulembeze waffe abeera nominated ate n'okulaga obuwagizi bwaffe. Ssaabawandiisi wa PLU David Kabanda annyonnyodde nti akulira ekisinde kino General Muhoozi Kainerugaba yabalagidde obwanga babwolekeze kunoonyeza Pulezidenti Kalolo era nti baakutalaaga eggwanga lyonna. National team omutendesi bw'aba agenda ogitendeka ng'eyingira empaka zonna oba tournament ayita abazannyi eno n'ayita abava mu ttiimu eno n'ayita abava mu club eno n'ayita abava mu club eno bonna ne beegatta ne bagenda okwanganga omulabe. Akulira woofiisi ya ssentebe wa NRM ekyambogo Agataliikonfuufu Namyalo naye akunze abantu okujja mu bungi ekololo okwaniriza Pulezidenti Museveni. Tujja kubeerawo nnyo nga tukunga abantu nga tutambula mu bifo ebyenjawulo okutwambuza eddoboozi okulyongerako okusinziira we libadde. Olukiiko lwetabiddwamu akulira PLU mu Buganda Frank Gashumba nga naye akakasiza nti akalulu kano Pulezidenti waakukeeza lweyo. Pulaga eyingidde mu soketi mbasaba busabi mwenna mujje tugenda kulonda Yoweri naye yeewuunye ku guno omulundi. Oluvannyuma Todwong asinkanye ab'ekibiina ki Museveni ku ntikko abamaze ennaku ku kisaawe Kololo okulaga obuwagizi bwabwe eri Pulezidenti Museveni. Abagumiza nti obuwagizi bwebawadde ekibiina kya NRM ne Pulezidenti Museveni ssuubi nti bannansi bakyali wamu naye abeebaziza olw'okwagala Pulezidenti kuba abantu ebamusaba okuddamu avuganye mu kisanja kino era n'abasaba okujja mu bungi okumwaniriza ekkololo wagenda okuba olukuŋŋaana lw'olusooka. And we are excited about that, and this period this candidature was demanded for by the people. They are already waiting for Tuesday from here. They are not going back. Jane Mwango akulira Museveni ku ntikko agamba nti okunoonya akalulu ka Pulezidenti Museveni baatandika 2021. Twatandika kino mu 2021 nga tutambula nyumba ku nyumba. Bano abantu tubalina nga be batuufu. Betunoonya akalulu nga katuufu. Ate abakulembeze b'abavubuka ekabwempe nga bakulembeddwa Sheila Namwanje batongoza enkola ya muzeeyi njugunju okusagulira Pulezidenti Museveni akalulu. Bategeezezza nti bagenda kweyiwa mu bungi ku makubo okuwerekera Pulezidenti Museveni ng'agenda okuwandiikibwa akakiiko ak'ebyokulonda ate era bakuŋŋaanira ekkololo okulaga obuwagizi bwabwe. It is upon us as youth leaders to show the world what the president is doing, to show them the programs that he has introduced that have helped people. Robin Anantale ne David Sekayombi abe bakusakidde ekulire lino ku Bukedde TV.